tugeze tulina omukyala kennyini kansooke mubuuze ogamba otya mukwana bitambula bitya bitambula bulungi ng'onyirira webale kufiirima katonda wow kakilipu ke tubadde tubagala okuyingirawo nako olunaku olwaleero tubadde twagala kuyingirawo ne kakilipu nga bajja ekibuga okukima ekibuga bannange nina ebibuuzo bingi that's life mwattu that's life mwattu soka obuze ku Mulabi wa Spark TV bane Mulabi wa Spark TV webale okujja okutulaba era webale okubanga muwagira Spark TV nange okumpagira bannange okunkyaza mwebale ne mwebale ddala musiimye munjagadde amanya amatuufu nze Harriet Makubuya mukyala Harriet Makubuya bwe nakupostinze abantu bagambye once a legend always a legend. Once the queen of the screens, nebitala tebimuvaako. Lwaki olowooza abantu boogera bwe batyo? I think abamu bakyogera balowooza nandibadde nabivaamu dda. Naye ate nabadde nga nsoma emu comment olina ngamba era okyayagala obutaala and I'm like Oprah yatandika before we even okutandika okumanya nti waliwo ne TV akyali ku TV. So who am I? Nange osobola okuba nga nkyagenda maaso. Kikiriza kyolina feva mu bantu. Yes, ntikiriza olwaleero oba mulundi guno oba emirundi gyonna bwe nzija Uganda. Kuba abantu bangambye nti mu group ya Ebonies abantu bangambye nti mu group ya Ebonies bantu weewaawo bangi abazanya abali mu movies zamwe za Ebonies naye ate cameras ziri ku mukyala Nakawonde yekka kulwaki what is that gist go gye walina gye waleetanga ku screen abala gye bataaleetanga ndowooza najjayo enzanya ebbiri okubanga nakakasa abantu nti ndi munnakibuga ate ndi munnakyalo ataasoma atalina mpisa atamanyi biri ku mulembe kati ate bwe navaawo ate nembeera ate ow'okumulembe ate nembeera ate ow'okumulembe nnyo ayogera oluzungu ateekako lipstick kugamba amanyi ebyekizungu ebyo kugamba buli kimu buli omu n'akikiriza nti nkizanye ebintu bino byawula otya njagala tusooke tugende ku bibaawo ne that's life mwatu bino ebintu byanjawulo of course bibaawo wali ozanyangani nazanyanga muwala wa headmaster Mr. Tamale Dr. Bossa now then nga tuli mu ssomero kati nga te mu ssomero eryo tulinamu abasomesa abamu abakwana abaana era omusomesa omu yasiiga omwana omusiriimu awo mwali ku campaign ya HIV awo nga tugamba abantu bannange bwe muba mufunye omuntu wo male kwekebeza oba love more carefully. I think yali slogan love more carefully. Rules is in ebbiri eriwa kyogamba nti eno nagipulinga out ya Nakawonde kurachi ekiboga yanyumira nnyo kuba nayina obudde bwonna okukola kyonna kyenjagala ekyekyalo oba ekiraga nti omuntu alina amaalo gwe mbuulira wayolabye omuntu asiiga blue band oba margarine najjayo ejiiko notekako oguscoop gonna ku mugaati bwoti ne bwoti nomala ate nosibula omwami wo nti bayi akawuna kanzi so noba ng'olina omugaati osiibula omuntu nemmere mu ngalo ngamba omuntu amala kuteeka mmere wansi neweesimulako bulungi nnyo nosiibula omwami wo so omukyalo ono ye yali nga tafaayo mbuuliraako ojjukira lwe wagwa mazzi n'owuga akantu ne kasigala ku mutwe nga swimming cup that was my favorite wali omanyi okuwuga ebiseera ebyo nali simanyi mwagizannya mutya When you filming, should I reveal this? Meramba stands. Okay. Katinanga stand here, Yagwamazi. Yagwamazi. Naye kati omanyi owuga. Mmanyi. Kati osobola ogizannya tewetaaga stand. Kati wetaaga stand. Wow. Ekirala kye twagala omanya. Wajja ku screens eyo storyline ey'omukyala ow'omukyalo najja e Kampala. Kyakutwalira bbanga ky'offitinga mu character eyo. Tewaliwo budde otegeeza ki nti tewalina mwezi mulamba oyistadinga eno obeeremu ng'obeera ow'ekyalo nedda kyabeerangawo kati mwami Katenda agamba mukyala gundi ogenda kubeera nga omukyalo ow'ekyalo naye nali nakizannyako dda ku stage kakino kyali kugenda ddala mu bifo ebiringa ebyekyalo kati ekyalo tekyali nti twagenda kiboga
twali awo munyonyo olimba naawe twali munyonyo olaba wali roundabout ngeri egenda wa Sudil awo roundabout enene awe wali ennyumba wow kino kipulinga character njagala otubulire bakulonda batya ne baga nti ojja Harriet ajja gituulamu kati twasooka ne tugizannya ku stage nga tukyali musical group kati awo nga tufunamuko bu dramas kati era nenzannya paati ya Nakawunde kati bwe twajja ku screen nagenda bugenzi ne paati ya Nakawunde naye ekyeyongeramu ku luno nti nalina okulaga ebbeere nalina ogenda ku luzzi babuuza Milka omukyalo oyo mukkirize mu kigaane wadde yava ku screen wadde obaddi ayina boldness eyokera ku makya kuba ffenna tumanyi nti no bwe baba bashootinga cameras abantu babeerawo bangi eyo boldness ogijjawo okwambala gomesi eyo yali mistake ne mugamba tukitwalireyo oba it was scripted kyali kiteeteeyi nti yali gomesi nga ndi mu kyalo nga nnima ennaku ennuma kyali kiteeteeyi eyo boldness ogijjawa ndowooza bwe nali omuto eri ebintu ebimu bye nali nga simanyi nti actually birina okuba nga byekusike kati nze ebbeere n'okulaga amagulu bawo okuyambala ebimpi ebiseera ebyo nga tekindinaamu nnyo olusozi naye kati ebbeere lyo lindimu olusozi naye ebimpi tebinaakumbeeramu nnyo olusozi wali ku myaka emeka by then I think nali mu senior 4 wali mu senior 4 wow kiina engeri gyekiwakwefactingamuko nnyo kati omuntu yagendanga kusomera mu taxi nga sikyasobola kulinnya taxi namwe mwali basita by then ffe emmotoka zatunonanga ku ssomero eza Ebons nga ziriko ekigambo Ebonite oba Ebons lindako bwe mwagenda ku screens emizannyo gyammwe ne gigowinga viral mwatuuka ekiseera nammwe obulamu ne bubakalubire bwakaluba nakati era I think obulamu era bukyalimu eyo modi eyo okuba nti bintu bingi nnyo bye twali tetutalina kukola tugerezeemu nti kati nga tetunakutandika genda ku screen nga sobola okulinnya taxi naye kati osobola okugula ekindaazi ku luguudo osobola ogenda wali n'ogula Rolex nga tutambula ne tuva ekibuye paka ku theatre oba naye bwe nga teri n'omu amanyi nti yeggwe naye kati bwe twatandika nga tosobola kolaki kubanga ate otambuza ebigere nga kityanga ggwe ku ssomero by then nali nkyali mwana muto kati nafiirwa nnyo obulamu obwo obwokukola ku ddalu ntolokoke nange nveeko mu kibiina obange esawa tezinnawera ngendeko mu disco ebizibya wali olina ku living nga a good example era obulamu bwange bwebubadde paka nakati kyogana ne kakati tokyasobola kuyimira abantu bakutegeererawo gwe tontegedde nkusanze wali eri nga buli omu emitwe giri she's the one abantu abasinga baŋŋamba sikyuka sikaddiwa naye neŋŋamba oba nina kubeera nti nina wempositinze posti ba filmmakers ne baŋŋamba Milka twagala omukyalo oyo Harriet ndeera atubuulire muntu ki akeera ku makya nga kariya yo egowinga bulungi mu Uganda n'osalawo ogende UK ekyo ekibuuzo kirungi nnyo naye waliwo wootuuka n'ogamba obadde mu industry eno notuuka n'ogamba nti kale twakoze episodes nga 5 naye nfunye sente bweziti nfunye n'erinnya kati time netuuka nga weeyongeddeko oba obuvunaanyizibwa oba olina omwana kati nga sente zewafunanga luli nga tezikyasobola kumala ate nga bw'oba nga olowooza nnyo mu maaso n'ogamba naasigala mpangisa nga nina n'omwana oba n'abaana ekyo kyali kunze sigamba nti buli omu kyaba akola nze ntulamu obulamu obw'omu maaso nga ŋŋamba njagala abaana bange babeere bulungi nange njagala okuba nga mbeera n'obulamu obw'ekikadde nga bulamu bulungiko buyinza obutabeera nti bwe bwa queen naye nga nsobola okutuukiriza ebintu ebimu bye mba neetaaga so nga ndaba nti ate ne screen naawe ogimanyi nti waliwo etime gyetuuka nga wadde ng'ozanya rose naye nga tozanya ziri eziri oba eziri hot ng'ozanyamu era ezibeera awo kuba life changes obulamu bukyuka abato beeyongera okujja ate naawe era bw'oba otendeze baba basobola okuba nga ajja ate nga bawa ne opportunity okuba nga bakola ki nga nabo bazanya so ebona kirowoozaamu ne ŋŋamba ndowooza nga sinnabakula nnyo kankyuseemuko sobole okuba nga mpa n'omwana wange time nali nzadde then
so nga mpano mwana wange time ate nga nange bone planning obulamu obwekikadde bwe bunaabeera. So okubamu akafaananyi engeri obulamu gye bugenda okubeera tewatunuulira wano kumpi stadium gyerese. Bwe wali yuko obadde okola ki? Naddayo n'ensoma. Wasoma ki? Nasoma nursing. Lwaki tewasoma film? Film okubeera n'amazima ku nsonga eno nti engeri gye tukolamu wano ebintu n'eri ya njawulo. Kati wano tubikola naye beri biri tutu professional. Ate nali njagala career gye naakola nti ne bwe mba nga ndi retired nsobola okuba nga nnyongera okuba nga ngikola. Kati omusawo nsobola okuba nga nkyabeera omusawo ne bwe mbeera 70 as long as obwongo bukyakola. Okitegeera naye wa film tosobola kuba nga oli 70 ng'okyayimiridde ku kamera oba ng'okyazanya roles ennene ennyo. Morgan Freeman bafuuka basita ku bukadde bwabwe. Environment yaabwe si yeyaffe. Asula. Ekyo tukyogeddeko. Waliwo wewalabikako n'ogamba nti Ugandan film industry tesasula. Era bwe twapostinze ba filmmakers ne bavaayo ne bakuba kerere. I'll give it bonja bogera kuba bampadde olukisa bagiyita Esther Filmmakers Group. Baavuddeyo ne baŋŋamba nkubuuza ebibuuzo bino wammanga nti wavaayo weewaawo wakyogera naye lwaki okyogera at this time, lwaki tewavaayo eddoboozi lyo by then nga cameras zikuliko n'otakyogera, lwaki ovaayo obooti? Kansubira nti no tebanfuna bubi. Naye nga obiseera ebimu bw'oba ng'oli mu kintu tosobola kumanya birungi oba kiki kikirimu. Naye nsobola okuba nali nkirimu nali sobola kulaba ate abalala bo kye balaba naye bw'omala okuvaayo ate okiraba mu ango ki endala. N'ekirala simanyi oba Uganda tuyina organisation nga yo eyamba abantu abali mu film. Tetuyina kuba kati bo abayimbi bayina era bo ebayamba ne balwanirako nofunayiko ku ssente bayina zi federation ebibagatta naye kati abadrama n'abafilm tewali. Kati ne bwoba olina kizibu ng'oli mu film tolina wakuddukira. Tukusondera tuteeka ku Facebook. Exactly. So naye nga ate wandi waliwo federation nga yo erina n'amateeka gaayo abantu ge bagoberera oba neeteekawo n'emisaala nti bw'oba obadde mu film mu myaka 2 funa ssente bwe ziti ezitandikirwako. Ezitandikirwako oba bw'oba obadde mu myaka 5 funa. Otambuddeko eyebweru bikolebwa bitya mu theatre zaabwe? Sijja kugamba nti nalimbi research nzeeko naye kyenyinza okumanya nti eriyo series ezirwaninze emyaka nga 4 EastEnders. Sirowooza nti abazannyi abo bandibaddemu emyaka egyo nga tebafuna ssente naye balina insurance nti omuntu bw'alwala ajja kusobola okuba nga alabirirwa. Okiraba bafuna bonuses esobola okuba nga zibayamba, bafuna ne salary gye basobola okuba nga ekola ki ebabeezaawo, then bafuna ne some esente zibayambako ba ku costuming oba makeup oba buli kimu naye bw'obeera ewaffe Uganda buli kimu gwoba olina okyetuusako ebisinga obungi okujjako ng'olina specific makeup kyoba kiwundu oba kiki olina bamukola naye amushuba bw'oba oyagala ka makeup ng'azi olooking olina omwegulira. Era kituufu okujjako kituufu okyogera kituufu. Ekirala kye twagala omanya wandyagadde okuddamu ozannya film? Once in a while nga si series nti oba nyingi nnyo kuba kati nange ate nina ebyange ebyokukola ndi busy naye bwe kiba nti there's a scene gye balaba nti ensuutinga nsobola ogikola bwe banga 2-3 episodes naye nga si kya long time. Scene yali ki gye tulabaawo? Twali mu Tropicana Night Club kati nga Dick alina obutategeragana ne mukyala we Vicky nti Victor mwakitiibwa naye bagenda mu night club tazina naye alaba nga ye ndoza Dick amuswaza olaba Dick amunoonya naye ate ng'oyo omukyala Denise nga teyali amwagala nnyo nga yeegwaniza Dick naye nga teye Dick tamufaako. Ate gwe tebakutwalako out? Tebantwalako out mu scenes ezo naye bantwalako mu scenes endala eyo maaso nga nfuuse omuswaswangule. Ne bantwalako eyo. Wow. Ekirala kye njagala omanya birungi ki bye wajja mu film industry by'osobola okwogerako? Nafuna ziwandiiso ba skills oba ebintu by'osobola okukozesa mu bulamu obwa bulijjo. Okugeza?
being a quick thinker olina okubanga omuntu alowooza ekyo kituufu kyogereko kigamba abazadde nti omwana okukwata script says n'omemorizinga lines si kyangu naye kiboostinga engeri gye balowoozamu okubeera organized kuba nze bwe nali mu Ebonies nga nze producer nze script writer nze editor nze buli kimu owandiika nako owandiika muzanyo ki tetwawandika like nti omuzanyo guli awo naye lumu mwagendanga ku scene nga temulina kye mugenda kuzannya and then you come up with a scene. Wow, that is nice. Ekirala kwe kubanga ngambye okubeera organized nengamba okubeera quick thinker then nengamba n'okubanga oli problem solver kuba mu drama otunuulira bbeere badde nnoonya kibuuzo kyakuddamu nti awo wali okola ki nali nnonye mazzi nga baawo tannakukima nga bakyalaga obulamu bw'ekyalo nga bwe bunyiga ensuwa mwagijjangawa ezo nyanga okufuna mu tawuni n'ogimenyako bumenya kati ani yalinga abambaza kati ebimu nga gwe bweyambaza I remember olugoye ndooza lwali mu ngoye ez'edda ze baakozesanga ku screen kati nze bwe nalulaba ne ŋŋamba nsobola okwambala then ne tu adjusting okuteekako ebituli okuteekako naye nowa camera oyo alina angles ze yanoonyanga he was very creative producer ne director bagamba nfunaako zomin bring it nawe obimanyi banoonyayo bu captivative moments okay ekibuuzo ekirala kyenjagala okumanya obadde okyayogera ku birungi ngambe problem solving tebosobola okusolvinga ebintu bingi kuba bwobeera mu drama oba mu filming neolabira dialogue you can improvise awo then you don't get stuck nogamba wala mulungi ate okyali awo wali olowooza ki ng'ennaku y'ekyalo ekutuukiridde biganye olaba emmere gye tulya naye ate yennungi kati ekirala kyenjagala omanya ku mulimu gwo guno gwokola okola mulimu ki nutritionist bakola ki kati omulimu ogwange official oba oguli ku mpapula ndi musawo ow'abaana oba abantu abakulu abalina learning disabilities ne autism kati ebya health eating ne well-being nabifuna nga bw'onogamba nti lived experience nalina cancer mu 2011 kati bwe nali going through that year. So you healed? Of course, 14 years ago. Are you sure? Ate siriwo. Wow. Wow. How did that affect you? Which are affecting you? In a positive way, nti obulamu bwange bwakyuka in a positive way nti nakyusa byendya ne byenkola. Okay. Era ngamba abantu nti bw'okyusa kyolya ne kyokola. Buli ndwadde gy'olina eyinza okugenda n'okubonera ddala. Osobola olina license practicing wano oba practicing eri mu UK? Wano si practicing nti abantu mbawe eddagala prescribing just mpa. Wano olinawo bbanga ki mu Uganda? Liweddeyo. Oddayo. Ffe bosembye okulaba. Mube nsembye okulaba. Obulungi ali ku Spark TV omukyala gwe tuli naye Harriet Makubya kasubire owulidde ebirungi by'alina okwogera naddala ku film industry kasubire mu Pick the Leave. Njaga okujukiza banafu abateekamu ensimbi banafu abanumidde bagamba gwe ino mukwana yeetaaga ssente bano babimalanga osobola bakubira ku 0800 ate njagala okwebaza omwana omuwala Essi anyambaza olunaku olwaleero my girl okola bulungi nsiimira ddala mwetaaze asangibwa we Kasubi e Makerere osobola mukubira ku 0706 yes 22 nkaaga mu 2 tukyeyongerayo n'omukyala. I love your earrings nungi. Thank you. LK hair. Naye abaana bali eyo bateesa nakawunde akatalekeka olunaku olwaleero nga tumaliriza katalekeka eri bannayuganda kubiriza bannayuganda nti bannange tulina obuyinza mu mikono gyaffe okukyusa bye tulya n'okukyusa bye tukola. Kati nze ku lwange nkozesa emmere gye ndya nava ku bisiike nenva ku sukaali nenva ku buli kimu ate nenkozesa ne products za Edmark zinyambako okudetoxinga nga shake off ne splina nawe oyinza okuzigezaako. Tulina conference okwosa enkya ku Edmark offices ku Uganda House. Tugenda kubanga tunyumyamu tulidde saawa mmeka tufumbye tutya biki bye tulina okwerekereza ate twejanjabye tutya. Ekitegeeza musuubirayo abantu bano wammanga abali mu retirement bamama abali ewaka mama ayagala olabika obulungi musuubira baani? Tusuubira okuva kale katugambe ku myaka 18. Kuraki? Kubanga obukyafu butandikira
okugenda mibiri gyaffe ne tugenda nga tweyongera. Okay. Olekera bannayuganda bali mu film industry. Nti banaye mweyongera okukola mu film era mweyongera okusanyusa abantu naye mbeereyo ne ka side hustle akaleetayo some more money. Okay. Butereevu bwetyo etambula olunaku olwaleero obiwulidde sigenda biddamu 21 questions musire bulungi.